Munana obligato ndiokabijisalira kodala ume yakae kwa tomuliro nastabu anatola tusangule ndongo ye ensonga tamdedala bulungi nnyo ekyekali ndawo ngana kubera katusoka tudukeko kewa maswampu ono tulabeji ali olwaleero bwabanga amaliriza oluvanyuma tugenda kubera nga tukoma mu maaso awo n'omukyala stabu anatolo yayingidde ddala mu nyumba mwali tulabe ensonga bezigenda okubera nga zitambudde ddala olunaku olwaleero ku mbuutikizi samula Omukyagalize kuzaala ate bwe tuzaala babeere balongo. Akajanja akabeerawo. Awulira mu school fees. School fees nga zituusaawo okakasiza. Njagala oyagala kigulu owange njagala ebya ddala ddala. Tukuma endongo ffe. Ffe tukuma endongo. Nendegeme dolera. Balabe bulabe bambyo Balaganje ekyankuulo. bagira okulaga obupalo Bukunukidde mabega. Alina munne. ne bafumbubira okulemya abatashyayinza Yinza kulemwa. Naira sitya bampulira. mbakubye enkodo za ssengo kimanyi Ndi mukambwe muzo. ako kayimba ako Neone kagambo kyako. Akagambo ako njagala nnyo. housing zaffe taratibu. Housing zaffe taratibu. Yeah. Bulijjo kimbuza nze nenga. Omanyi luno oluyimba lwe lugyawo true definition of the real Natolo. Yeah. Kwegamba ng'oyagala okubuga Natolo akubugaane bulungi nnyo. Olwo oluyimba komala okuluwulira nga akakoma kano akasooka kanyanyagira. Awo omanya embaga etandise. Yes. Omanya Natolo akoze eki? Ayingidde. Lwe lunnyanjula olwo. Oluyimba lugwanjulya ddala bulungi. Lukama lwange. Lukama lwo. Nawe muli oluwuliranga lukutuula ku mutima we luti. Yeah. Luyimba lw'amaanyi nnyo sina kye ndwogerako. Ofunye ssente so waddamu ne vidiyo yalwo ey'okubiri. Naba ne Natolo wannange oli muntu muzibu nnyo. N'ogenda ddamu vidiyo ey'okubiri. Kale Eri ofa bagimpa bwibambi. Naliva na kumukola eyo. Nenzija ne twanguwa saa 12 ne tugendeyo sikyajjukira na kujjukirayo. Ne tukwata ka vidiyo kafeewo. Mu ssaawa nga 2 nga tukamaze. Akasooka oba ogamba ey'okubiri? Akasooka. Yali offer. Yali offer. Ni bannange ate kampoomera ne kakatagawo naye ne katazi. katambula. Banayi katambula. Kampoomero kamala. Bw'otemera muli bu dansi akamyufu. Nga kayitirivu kamala nga gwaliwo. Bannange ng'ogyewulirira ddala ng'olabya ddala nti Mukama alugudde. Amazina gaali malungi. Sirina kye ngoogerako. Sirina kye tugoogerako. Nsonyiza okulaba Natolo. Konsati. Konsati ekuwuuba. Era konsati bw'eta kuwuuba. Ataawo kati. Iri mbaga bw'eta kuwuuba ate kati ddala mutuufu. Olwo naffe tuba beeraliikirivu tugamba ddala binaaba bijja. Era bwe tukulaba nga bikuwuuba bwe biti. Gana amatumbi budde ng'oli wano. Tumanya nti enteekateeka taratibu. Ng'oluwombo lw'amagi. Totera nnyo kwambalagana na concert nnyo. Kakodyo kyakalyawo. Kumala kwetegeka bulungi. Omanyi nti nno omaze okusosootola ekintu okufumba ekintu n'ekigumira bulungi. Kwegamba ng'omuwagizi ne wajja addayo nga talina kyemulugunya. Kituufu.
ng'abantu ne bagamba tetugenda kuyimba nti omuntu omusobola okuyimba nekola ki n'okiggala n'ekiggala naye ate nga bonna gye bali bagenda kujja ekyo kituufu nnyo mukama mulungi mukama akoze bulungi mukama mulungi nnyo alhamdulillah mukama akoze bulungi nnyo si buli akakuvuma bavuma abayimbi aliwo akayimba Misaki ke yayimba nagaa nti nno nti kayimba kawaana bazadde nagaa nti maama talinga bawagizi b'abayimbi bwabula yiiti bamujereka naye sikuulyangayo omuntu akwogerera bubi naye era omuntu ffe tuliwo kwogerwako bagobagulina bagulina bw'oba togulina baba bagoba bakwagazaki tebalina byakuvuma ate ako nako nkakuyigiddeko bakwogerako omanya nti oyimiriddeko oba oyimiridde enkonyogo bazikanyuka ku kibala nga kiriko ki bakanyuka ku muti oguliko ebibala omuti oguliko ebibala omuti omukalukalu tebalina kyebagwagaza kasukira enkonyogo agwagazaki weewaawo ddala tutandikira wange ennaku z'omwezi 18 Natoolo kobligato ku lunaku olwokutaano tiwa kyaliyo olwogundi Friday endala eno kulwokutaano luno tutandikako obligato okuyingira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 tebo ya miliyoni nga 25 ayi nga 19 tugende kyalubajjala kwa Veronica okuyingira mutwalo 10 VIP emitwalo 2 nga 2 tugende ku Papazi Makindi Papazi manyiwo bulungi nyewa Misaki awo Misaki sakola yes akuyingira mutwalo 1 na VIP emitwalo 2 nga 25 tugende ku Shaggy's Katoke 26 tugende Kyengera Rose Gardens 27 tugende Nakwadibira wiki yokusatu tukwata oluguudo lw'e Masaka bwe tutyo tuyimiridde tewakyali bulanga bulala okwetegeka kwonna kwawedde tusiku mmaani etandika kwegezaamu ngoye balabe nti wano tewateredde baterezeewo aye mu byangoye ebyo oli muyitirivu nnyo ate guno omwaka ndi musufu oli muyitirivu buli kimu ndi musufu amazina nageyongeddemu nolina obuzina bwo abo nakwongeddemu wabwongeddemu bagala amazina gabulamu gakola obukozi nengatabukira buli lunaku training z'amazina ozibeerako amazina ago nga gasse ku bigenda okwongera okunkeeza ntuule wali neetegereze nobe Natoolo wange ogenda kulaba Natoolo omupya buli kimu kipya entunula mpya enjogera mpya endabika mpya abangambe ngezemu n'obugezi mwattu bambi onsaasire mbadde ngenda kukikugamba bugambi oyo wani yansonyi n'akunsooko kikugamba nange sinaba kweraba naye bakiŋŋambye ngezi ositudde omubiri Natoolo bannange tulina sitabu wa Natoolo olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo omukyala atatera nnyo kutambula matumbi budde nga wano boolaba kujja ku radio ngaawo naye olunaku olwaleero azze naye ng'ensonga emulese ya nsonga ddala ensonga nti alina omukolo ogw'amaanyi ennyo bwe yeevuddemu n'atuteekateekera tatera nnyo kyekintu kyensinga okubeera nga mbakubiriza mikwano gyange okuba nga mukirabamu mu ngeri ey'enjawulo nti engeri gyatatera aba n'ensonga lwaki tatera kale nno bw'aba avuddeyo kitegeeza nti nno aba tikimuguddeeko obugwi tewabaawo amukyamuukiriza wabula kibeera kimugudde ku ntobo ya mutima kibeera mu pulaani akipulaaningiddwa bulungi nnyo n'agamba nno kabateekateekere ensonga ebeere ng'etambula okitegekedde omwaka mulamba ng'okirowoozaako okukikola kituufu ddala kati bannayuganda mwenna nange mbeegatteeko okubakowoola nti buli wamu wonna wonna we yatinde oba osobola okutuuka amangu yinza okugamba nti nze engeri gyeyakoze eki gyeyatimba kamulindire wano nze kamulindire wano obanga muyizi tasubanga naawe olinga nze agenda okubeera ku zonna
nawe nsaba negatteko totya n'ogamba nti oli bwomu agenda okikola nange wendi wano agenda okubeera buli wamu nange wendi onegattako lojja netukola netubinuka bimu nerikwatira ddala akati ekyenkaniddeawo Sabwa Natoro ekyengera ku Rose Garden nkozi wetugenda okubeerawo ddi 26 awo okuyingira sente mmeka emitwalo VIP emitwalo 2 tuyinza notabuka netugamba mutwalo nze tukayo nenkyuka negamba mutwalo ate gabanguza olw'ekisa kyakuyinga abambi waawo ddala naye nga weebala emirimu gy'okolera eggwanga ate oli mukyala amuyambi ayamba abantu ate n'otoyogera kozi obusiraamu eddiini yakuyinga nnyo obusiraamu tebubikkiriza eyo si busiraamu ne mu mbeera ey'obuntu n'obuwangu oyamba tugira ng'omukono okusimanya ogwakikonotayina kumanya nalingiriza ebitamukwatako nalingiriza ebitamukwatako awo biba bitabukidde ddala abakadde baffe bali batya balungi nabaddeyo wiiki ng'emu baba wange namulabeko bonna balungi awo kituufu era babatuna mama nansabira nesaali njagaliza omukono maama tomutuleetereko omulabako beetegese dda abakadde batuleetereko abayise ogenda kubayita ku main show oba eyaku ogondiko obligato banaabakiriza mbatwale neeyawala nene walala tubayira bangu naye banaabakiriza nja mbasaba wewagizange bagalanye tumanyi wasinga kufaanana ani maama kitegeeza maama wana afaanana bwati nga wondaba ne maama waali bambi amagulu taata wange namufaananako amagulu ne mama wange fesi ya mama wange fesi ya mami wo ne kala namulabako ko kugundi waliwo channel emu gyenaabako ng'oli ne mami wo nga ogenda olambuzaako bannamawulire ewaka biki byonna ebyo endako ku mami wo mutuufu nga kituufu akufaanana nakati wamunoonyaako yansabiddeyo edduwa nagitaddeyo gyali sheetambule bulungi nze emikisa egyaana nti giva mu kyalo awaka wenzaaliwo ne gibuna mu baniiba ku kyalo ne raka district ne giruka gyetoola Uganda yonna bwetyo bwensaba Katonda kozi era wasomera gundi era raakayi gyosomera era nagenzeyo nembalabako abaana abato bakusalira edduwa Katonda njamu ajuulira mangu nkitegedde bulungi yesebo olugendo lwatandikira eyo mpolampola nojja noyimirirawo nga era ndi proud newaffe era nebalinaddala famire yange balikumpagira manyi abantu baba tebakuwagire nabala bayinza obutakuwagira nza n'obutafuna maanyi geyongera kyemanyiro kimanyi namulaba wali ebulenga wasitula mukyala Kayondo najja ku stage n'aliiryamu nenga leero annange ndi wa mukisa oli wa mukisa ddala mukama akoze bulungi nnyo katusabe konsati zaffe zonna ziggwe nga tiwaliiwo omuntu anyigiriziddwa omu addeyo obulungi waka ate era asanyuke afunye ddala buli kimu abantu banyumire bulungi nnyo ekyenkaniddeawo abantu bakukiririzaamu nakulaba ebulenga ekyo kyo era bakimanyi nti wenkyaza omuntu ddala mba nkigirira ku ntobe ya mutima ng'era mmanyi nti alina package ejjudde gyemugenda okubeera nga mulabira ddala baganda bange mwenna mbakoowola
manyinzi ntandikira kuba boda boda be baganda bange bensookerako abalala ne balyoka beeyongererako ddala baganda bange bonna bonna aba boda boda bajja bafunira mu gyo okuzipaakinga bagirako nga babiri awo okupaakinga wewali baganda bange aba boda boda mujje yona sabu anato yagenda okubeera nange munywanyi wammwe komanda wammwe nja kubeerayo natolo munamasaka munnange ate era nammwe munamasaka munnammwe ate era munnayuganda munnammwe ate muyimbi wa ggwanga kakati mujje mwenna tubeereyo ffenna wamu tusanyukire wamu naye yonna kyo zonna nja kuzitabaala nange nja kubaayo nsonga kituufu ngenda kubeera ntegeka zeetumiikiriza ssebo oyinza okuja ku dakiika eyo nga kyokka tewagisuubidde naye nga situsuubira mu nsobi yonna olunaku olumu sitwali ebulenge eyo tuba tuli ebulenge eyo tugabanya departments buli omu kyagenda okukwasaganya naye Kayibanda yeeyamye ebimu naga kati nze bino nja bikwasaganya saa ziba ziri mu biri ebyekiromugamba owange oba vidiyo wegambye agenda okukwata omukolo bali udoonaga kiba nalabika najja esimu agenda okugikubanga omukolo owa kamera mugamba ekivulu kyaleero Kayibanda kyeyakola ku neekweka nga takyalina byaŋŋamba yakubira owa kamera mugamba ekivulu kyaleero bagandaba ensinga mbatera bwegambye obwogambye obuntu obutakola ki bino bwolaba bwako abantu bayayaana baagala kwogera naawe mwibwawo ddala kati natolo sikyalina nnyo bingi bitumubuuza olw'ensonga buli kimu akikoze ate era ne mukiraba ebintu bamwe mubiteeka mu ttaala kiweba ndongo ne mugikuba neewooma ku tv buli omu agirabira ddala bwe luba lugendo olulungi ebintu ebitambula ku social media abantu babiraba ne bagamba nti Ssaabasajja yasimye emirimu gye Natolo gyakola kati kikulu nnyo nnyo ekyo Ssaabasajja yasiima emirimu gye gyokola abeera eyo ku Namulondo n'awuliriza ku buyimba bwo Natto kyotatukoze omwaka guno naye kati gwe muli wawulira otyawo kuba muganda wange Maswanko atera okumbuuza gye tutambulira mu bibulu byaffe nga abantu bakusanyukidde nnyo ne bakusitula mu bbanga omuntu kale bagira nga gitera okujja nerimbuuzamu naye kati muli oba owulira otya nga abantu bakuyayaanira neekuza neŋŋamba oboonawulira atya omanye layini nga zizimbe layini z'abantu kati gy'balina waakuyita kati nange nenkubuuza owuli otya muli nga Ssaabasajja ekigambo kimuva mu kamwa bw'ati n'agamba ate nga nali sikyetegekedde nga bwe tokyetegekedde sisuubira nakiwulira era akafaananyi bw'okalaba social media gyekali engeri gye natunulamu mukanoonyeeko ndi mu bwomesi eriiso lyakanukawo eriiso lyekanga weekanga nnyo kanonako baaba tekaleka muntu wansi tekamulekera na mirembe nalwo lukama lwo sabula tusabule ate owawaze mama iya kwankwa 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 mama iya au ebitali mu lujjanja biba bibbowa abantu era bano buuna munansonyiwa paka luubirira nze bwe nsanyusa njagala sitya kyakulumya abalala nno mama tujanjawaze eddaali nze setya bwe mbeera naawe iye tukole na lujjanja tusuka bwe twandikomye aba bampa baba tujanjawaze swiiti
Seta wembeera nawe. Ababa. Tujanjawaze oba lujanja lusuke. Tukole eggulire eritaliiko kakwakulizo. Obulungi ogezezza oluganda lutali luganda ganda. Zino nkozesezza amasaali agatali masaalisali. Bannange ne bw'oba ggwe ku kino kye ndi otabuka. Omwana w'abandi atalumwangako ku mbunza. Mama. Tamanyi kukonyika wawansekereka bibere. Sabula. Suuna abalage ensinga.